Mu kiseera kino bw'oba oyagala obukulembeze ky'olina okusooka okukola kwe kutegeka ssente z'ogenda okuwa abalonzi, kubanga buli w'otuuka ze bakusaba okusobola okuwa akalulu. Kyokka wadde nga bangi bazisaba, naye tebafaayo okumanya wa ssente zino gye ziva. Wano ekibiina kya Africa for Information Center bwe kiviiriddeyo n'ekitangaaza obwetaavu bw'etteeka erisobozesa bannabyabufuzi okwanjula wa gye bajja ensimbi ze basaasaanya mu nzirukanya y'emirimu gyabwe. Nga tukoze etteeka neeraga nti omuntu talina kusaasaanya nsimbi zisuka oba bukadde 10 oba bukadde, ojja kusanga nti tuba tujja kugezaako okulemesa, tujja kugezaako okukendeeza ku nsimbi ezisinga okusaasanyizibwa mu kulonda. Kati n'abantu abagino bajja kubasobola okukitegeera nti ensimbi zino tebagenda kubanga bazifuna nga yabadde bazifuna. Naye nga bwe tuba n'etteeka lituyamba okumanya nti tolina kusaasanya nsimbi zisukka mu nsimbi bweziti, ate ne wabeerawo n'ebibonerezo ebikakali ebigenda eri ababeera basobodde okutyobola etteeka lino. Okusinziira ku mukwanaganya w'ekibiina kya African Freedom for Information Center, Gilbert Sseddungwa, ategeezezza ng'obusuubuzi mu by'obufuzi bwe kiri ekyettabbo mu Uganda. Naye tugenza okulaba nti ate emirundi mingi kiyitirira esente ne zibanga abantu bagulibwa, abantu n'abalala nga tebagenda mu nnimiro balina okulinda abeesimbyewo okubajja mu ssente. Naye etteeka nga teririiwo obulungi eri abantu we basobola okuyita ne bagamba nti gundi tulabye ng'ogaba ssente nnyingi nnyo mu kalulu kano, naye wazijjawa? Ani yakuwadde ssente? Ne babuuza nti waziwadani kukola ki? Kubanga bwebanga bino tebibuuzibwa abantu nga tebabimanyi, waliwo akabi eri eggwanga oba ekitundu ekyo. Ono agamba nti wadde ssente zeetaagisa mu kampeyini, naye ate zivaamu ebizibu ttogge. Kitegeeza nti oba oliawo omuntu oyo awaddeyo ku ssente, bwebanga balinayo motion oba bill ebakwatako, oli ayinza okwerabira abantu be naye n'ajjukira ssente oli amuwa ssente, kati nekiba nti kireetamu akabi eri eggwanga oba ekitundu. Okusinziira ku kunoonyereza kw'ekibiina kino mu ggwanga lya Uganda ne Senegal, wadde ng'eggwanga lya Senegal likulaakulanye mu demokulasiya okusinga Uganda, naye amawanga gombi amateeka gaago gamusiba byayi ku bannabyabufuzi naddala bwe kituuka mu kusaasaanya ensimbi. Ebisinga ojja kusanga nti waliwo kampani ezisinga nga zikola bakola shoddy work. Naye kati n'osanga nti kampani eno y'emu wadde ekola ebintu nga tebivuddeeyo, kampani eno y'emu gye baba contract buli kaseera. Kati singa olumu osanga be tusobodde okunoonyeza, oyinza okusanga nti no kampani osanga zirina akakwate kubamu be basobola okuwa ensimbi nga mu kalulu. Kati obulaba nti singa abantu bano basobola okutuwa list oba olukala lw'abo abantu oba n'ebitongole ebyavaayo okubawagira, kisobola okutuyamba okumanya lwaki kampani ezimu oba abantu abamu be basobola okuba nga ebiseera ebisinga bye bafuna contract oba tenda ezimu mu gavumenti. Sise Kagaba, ng'ono wa kitongole ekitakabanira okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga, ategeezezza obutamanya bannabyabufuzi gye bajja ssente bwe kitakoma kuyisaamu bannambalujega mu bifo eby'enjawulo, wabula kikotokera n'enzirukanya y'emirimu. Abalonzi omuntu agenda obawa ensimbi ennyingi gwe bagenda okuwa akalulu. Kati n'osanga nti wadde omuntu talina busobozi naye kubanga alina ensimbi zasobola okusaasaanya oba abantu tebasobola okufuna, yoyo omuntu gwe bagenda okuteekawo. Kati wadde nga talina busobozi naye nga kubanga alina obusobozi mu nsimbi, kati n'osanga nti abantu ng'abo ne batuuka mu palamenti nga ne bateesa tebabimanyi, abantu basobola na kwogera, abantu basobola na kuvaayo kulambula nsonga nnungi kubanga alina ensimbi, naye bwe bijja mu by'okuteesa n'okulambulula ensonga ze balina okuteesako, abasinga tebabimanyi kubanga bakosa nsimbi zaabwe ne bayitawo. Of course kati kiba kikosa ebitundu gye byava, naye naffe ng'eggwanga kiba kitukosa kubanga tuba tufunye ababaka batagenda kutuyamba, batasobola kwogera, batasobola kulambula nsonga nnungi. Kati n'osanga kati ngaffe ng'eggwanga okuba n'abakulembeze oba ng'ababaka ng'abo, kiba kituyamba kubanga tufuna abantu abatalina nnyo kya mugaso nga tebasobola kulambula nsonga, tebasobola na kuzikubaganyako bulungi ng'ebali badde bazikubaganyako. Kati nno bano bagamba nti okunoonyereza kuno okwakoleddwa mu mawanga gano kigendereddwamu kupima Uganda weerina eggwanga nga lino erya Senegal erigisinga mu demokulasiya. Wabula bano bagamba nti amateeka enkumuliitu Uganda g'erina ate nga yo Senegal erina etteeka limu lyokka erifuga enzirukanya y'ebibiina
yo eri yaddeyaddeko boogeraageranya ne Uganda. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.